nkulamusako omulungi akeredde ku munnyo eno ye program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga ndina omulungi Susan Makula Bujjingo. Program eno Tambula n'okumanya okuleetebwa Stanbic Bank. Stanbic Bank yatuyiyiza ekintu ekiyitibwa FlexiPay. FlexiPay gye tukozesa okuzimba Pentagon. Kwata essimu tuzimbe *291# w'omaliriza oselectinga option number 2 egamba Pay Merchant omala oteekemu merchant code 1070. Ekyo bw'oba okimaliriza teekamu omuwendo gw'ensimbi. W'ogumaliriza oteekemu reason. Reason osobola okutulondako ku Church, Pentagon oba HPMI. Ekyo bw'oba okimaze select number 1 okulaga nti essente oli muzi wa House of Prayer Ministries International. Ekyo bwe kiba kiwedde oteekemu pin yo. Weebale nnyo weebalire ddala tokoowa. Ku Sunday omusumba agenda tuwa accountability kati olina okuva leero paka lwa mukaaga awo nga terunnaziba osobola okuwaayo ssente ezo ez'okuzimba Pentagon n'ezo zo zibalirwe mu ezo ze bagenda otuweerako accountability. Ate olunaku olwaleero lwakutaano tulinayo overnight. Mukwano togisubwa, ffenna tubeereyo, Mukama atukolere ebikulu. Program Tambula n'okumanya tuli ku kintu ekya depression. Olunaku lwa jjo baatugambye okibeera nga kintu kya nsimbi tofa wekka. Woba olina ebintu mu nnyumba, olina essimu ya bukadde 5, olina TV ya bukadde bumeka ng'ate onoonya kakadde kamu, ekyo kyennyini kisobola okukutaasa. Woba ddala ng'oli ku kisenge olemereddwa tewali wadde nekyosobola okukola ki okuggyamu akasente, olina abantu mu ssimu yo tebasobola kukusonderako n'ofuna n'owezaawezaawo z'oyagala okutandikirako. Ate era ekirala weekebere ggwe nga ggwe social capital olina abantu abakumanyi ggwe nga ggwe, bayinza okuba nga si mikwano gyo naye nga bakumanyiiko ki? Bakumanyiiko birungi, bakumanyiiko bubi, kiki kye bakumanyiiko? Basobola okukuyimiririrawo ng'ofunye obuzibu. Awo we tuli. So abantu tuyiga okukola enkolagana n'abantu. Kale oyinza okuba tolina mukwano naye kolagana n'abantu. Network yo gigaziye nga si ya business yokka naye nga ya bulamu. Nti obulamu bwaliwo abantu abasobola oddiringa n'embya business nga we bakoma tebeetaaga na simu yo, tolifuna simu zaabwe, abaggulako bintu bakasitoma be era tosobola banoonya kuyamba mu kizibu kyonna. Naye waliwo abantu nga network ng'ogamba nti bano bantu bange. Bantu bange. Nti oli gyali noono gyali temuli so close nga wonogamba nti best abantu abamu tulina bino mbu best friend BFF. Omuntu okukwata qualifying okubeera best friend alina okuba nga abadde tested. Abaddewo for time naye nga circumstances zimugezesezza okufuuka best friend. Ekigambo best kitegeeza ova ku good friend nodda ku better, now is the best. Kiki ekyo ekimufuula ogw'enjawulo ku balala? Bestie. Kubanga munywa mwenna omwenge, kubanga mukuba mwenna pati, kubanga obusiru bwa bugumiikiriza. Nedda, oyo si best friend. Waliwo abantu abamu nga bakutolerate nga tebalina kyakukola. Emmere bagijja mu ngalo yo naye ng'olina empisa embi. Abo si ba bestie. Toli bakwano baabwe. Era baliwo kubanga tebalina kyakukola. At times babeerawo kubanga tebalina kyakukola. We banaafuna bajja kudduka. So waliwo abantu abamu nga ogamba best friend wo kubanga obusiru bwa butolerate nze atya n'okugamba amazima ku character yo. Oyo aba mudduwo. So tufune abantu betukolagana nabo. Bayinza okuba tebaasoma mu masomero malungi nga ge wayitamu nga si be bantu b'ogamba be wasoma nabo bayinza obutakubeerera nawo. Gw'otaasoma nayo oyinza onnyoma omuntu nti ava mu ssomero bwe riti talina kyangasa nga yagenda okugasa by the way. Nga si looya, si dokita, tava na mu famire y'abagagga. Kati noonya abantu otandika okukola emikwano, kola enkolagana ne bw'oba oli ku church. Wakedde n'ogenda mu muzikiti. Togenda bugenzi kukola kusaala swala ofulume. Talk to people. Yogerako n'abantu babuuzeeko. Obagambe yenze gundi. Mbeera wali. Nze mbeera awo munnange nzija wano n'ensaala. Mbeera olunaku bwesi ne bweziti. Ogwokubiri ogenda okudda. Ne mukyala wange yooli bali be baana bange. Ogenda olulaba ng'otandise okukolagana n'abantu. Si kubeesibako. Omwo ogenda okujja emikwano. Naye omuntu gw'omanyi gw'oyimirira ku kkubo nga bamutomedde. Ne waliwo we tuyitawo ne tugamba wali waguddewo akabenje.
Oh, by the way. Oba omumanyi ofuluma ne mu mmotoka. Ofuluma ne mmotoka bagamba bannange emmotoka gundi ne gundi yagudde kabenje oyimirira bw'oba oli ku luguudo olwo. Kati abo bayimirira ku bantu be bamanyi be batamanyi. Baga bannange wabaddewo n'abamawulire. In fact tumanyi n'okubira aba news department bannange wano wabaddewo akabenje naye mpiseewo mugeni wano ne wano. Because toyina gw'omanyi. Yeah. So ekyo kya buntu kolagane n'abantu. Ensonga endala ereetedde abantu okuba nga banyiikaavu oba ŋŋambe kiva ku bo ŋŋambe kiva oba mu karakita yaabwe oba mu ngeri gye balabamu ebintu nti kankugereze oyagala okubeera perfect. Why? Lwaki weerumya omutwe? Lwaki oyagala kuba nga otuukiridde mu buli kimu? Ogenda lwala okutuukirira okwo ani yakuterawo minzaani? Loosen up. Yeah, leka nyumirwa obulamu. Live life. Living a life. Enjoy every bit and moment Katonda gy'akuwadde. Toddawo okumala lunaku lulamba anti olaba siina kabina, anti siina ntumbe, anti kati ndi muwanvu nnyo ate ndi mumpi, ate ndi munene ate ndi mutono. Live. That is you. Katonda akulekedde obulamu to live. Ekintu kye bayita okulivinga kwe kubanga buli kiseera ky'olina okikozesa okitwala nga kirina omugaso. Genda mu nsi gyenjoyinge atayagala kwegattako alekeyo, atayagala babina alekeyo, atayagala bampi alekeyo, atayagala live your life. Ne bw'onooba oyagala ebintu ebiri perfect ku mubiri gwo tekigenda vaawo. Ogenda kukola ensobi z'ogenda okukola kwe kwagala obituukiriza ng'ate tosobola. Ogende bakuba empiso ate olina okugula ebizigo ate buli ssaawa oli ku kino. Ekyo kyokka pressure gy'olina tegenda kuwa ssanyu. Obudde bwe nandimaze nga ntambudde butamuzi nga kange nesinkana ekisaa kye tugiremu oweeraliikira makeup anti powder yaweddewo anti kino kyaweddewo kati sobola genda kati nobeera nga tokyasobola ku associatinga n'abalala kubanga owulira totuukiridde mu bo. Mikwano gyaffe gitwagalanga bwe tuli ffe tweteekako pressure. By the way nensi tetuliiko. Buli omu ali bibye. Kati oyagala otuukirire mu ndabika togenda tuukirira. Ate ky'olina teri mulala era akirina. Balina bwe baakula Katonda bwe yabaleeta jini zaabwe bwe ziri tolina kyogenda bakola kukogga bakufaanane obeere n'emirembe. Tolina kyogenda kwekola obenkane. Kati either okkiriza n'obeeramu obwo obulamu Katonda bwakutadde mu body eyo n'ogyembracinga n'ogamba nze I'm beautiful, I'm wonderfully made, I'm perfect. Katonda yakumala waliwo eyafudde n'omubiri gwonna jjo nga hips ziri mu ttaka. Entumbwe eri mu ttaka, akabina kali mu ttaka, otubeera otutini twewagomba tuli mu ttaka, otwala otulungi tuli mu ttaka, enviri z'ogamba ze weegomba nze siina nviri mpanvu nga balala ziri mu ttaka, kino kiri mu ttaka, nga otya okugenda mu nsi Katonda gy'akuwadde to have dominion weeyagale. Oli kuki kukuba nti totuukiridde. Abantu abamu pressure tutiteeka ku baana ne babeera depressed. Maama bataata tebatera. Maama omwana we akyali muto lwaki omuzza mu stress ya toyina kabina tolina ntumbwe naye toyina maaso malungi singa nobadde mweru baana ennaku zino nkale singa ofaanana oli omwana otandise omuteekako obulwadde alowooza bambi tali enaafu nga bizibu byo olina kyolowooza kyalina okubeera naye nga bw'atyo bw'ali. Bannange omwana wange akabina nno kageze. Entumbwe mwana we olina kubanga awulira kintu kizimba kuva gy'oli. Tomuteekako bintu bigenda mulwaza. Olina ekibuto ekinene. Omwana abeera stressed. Omwana n'alekerawo okulya. Omwana kati ekisooka okulaga nti abantu balina ebizibu kwe kubanga ozadde waliwo ebintu ebijja n'okuzaala ne tubyebaliza Katonda omubiri gwo ne gukyuka. Ekisooka okubanga oyagala ofaanane kyolowooza obulungi weefeeko. Kinze kyeŋŋamba nti weefeeko. Tokkiriza mubiri gwo genda fwa. Nawe laganga okwefaako kuno si kwa balala kwa bulamu bwo nti omugejjo omunene gugenda kulwaza amasavu amangi. Kiyambe gwe okubanga naye si bino nti bannange omwami anandekawo simanyi banalaba batya kati nnomira slimming pills ninomira empeke ninogula gata baakulongoosezza oli ku gata
gamba ekintu kyenkola nkikole for me, kikole for you. Ogambe ne nina okubeera healthy kangende mu gym, nina okubeera nga siina masavu mangi, emisiwa gyange giri oke, buli kimu kyonna ndi oke. Wembanga ndi mu kano bannaye kambalageko. Kambalageko ogenda lwala kubanga bameka bogenda omumatiza. Society gye bayita society tetuli matira balinga ntaana. Noboozikayo omwolwalera enkera lwagenda ofa nga ekinyi ekirala kimwetaaga. Lumbe abantu leero nsobola okugamba omanyi kisaache gejjamu olabika bubi oli mutono. Bw'otambula n'osanga akanagamba n'ekisaache koggamuko katini sukkamuko kaako kyokka nze gambye gejjamu oba waakagenda ewalala waliwo akamu ka story kabeera nnyo kabakakozesa nnyo akadonki n'abantu omusajja n'omukazi nga balina donki yaabwe nga batambula bagikutteko omuguwa nga batambula olina basanga n'abagamba yii muli basiru mubeera mutya n'endogoyi ne mutagituulako yeyina batambuza ne bagituulako basanga omulala n'abagamba yii naye temuyina kisa temusaasira ndogoyi mwenna babiri ko omwami kanveeko omukazi asigaleko. Batambula basanga omulala oyi n'agamba yii mukazi gwe omwami wo n'atambula omukazi n'avaako omwami n'atuula. Basanga omulala ne bagamba yii naye musajja oli wa kika ki abeera ku ndogoyi nga mukazi we atambuza ebigere. Ne bagamba katukole tutya katuziveeko fembi. Ne baddamu ne basanga omulala endogoyi mugikozesa kati nga beebuuza abakole ki mwagala ki ensi tosobola gisatisfyinga. Bw'ona okogga twagala banene bw'onoba n'ebbere ddene twagala lya batono bw'ona osanga owakatene nnyo bagamba naye ng'olina akantu kalinga akazimba k'ensiri twagala ddene. Ogenda laba nga ensi togenda gimalayo. Ekirese pressure ye ya perfectionism social media. Bannange omuwala ava ku social media abalenzi nno kale naye abawala va ku social media. Ekyaleesa filter mu masimu is to give you a perfect look. Oyogedde ku filter nenzijukira nabadde siri ku Snapchat wabaddewo sister wange yabifollowinga nnyo wabaddewo ababadde nga balina olutalo lwe balimu lwa social media naye kye nawuliddemu yakuba omwana wange ebifaananyi omwana mutono baby yajja mu ddwaliro n'akuba omwana wange ebifaananyi nga tataddemu filter. I laughed so hard. Kati takkiriza nti omwana we mulungi. Omwana we bamukuba ekifaananyi nga temuli filter. Kati bwe ensi nga terina filter tetutambule. Bad Black yabagamba omulambo gwe temukuba ekifaananyi nga temuli filter. Yagamba omulambo gwe balina oguteekako filter. Kati ekizibu kyekyo Yesu. Tulina pressure ey'obulungi. Kati ensi etuteereddewo. Bwaba wulira gwe toli happy na bulungi bw'olina kyobola kati bagamba bw'oba toli happy kubeera mulenzi fuuka omuwala bw'oba toli happy kubeera muwala fuuka omulenzi. Kati otandise okuba ng'odinayinga self oli ku mupya atagenda kubeerawo bbanga lyonna. So pressure eri ku social media weegeraageranya n'abantu nga bakozesa filters bagenda mu ba professional photographers. Oh yeah. Ne babakuba ekifaananyi bw'ondaba Makula bwenfaanana n'olaba ebifaananyi byange bye bankubye nga kubanga nja kugamba tukole birthday shoot. Ekifaananyi kino kya mukolo kino waliwo ebya station nga kya station kigenda ku TV bakyeditinga akabalabe ne bakanyiga ne kaddayo obuma already mbambusiize ne bakakola kala kubanga bw'oba editinga ebifaananyi muba mu colors ez'enjawulo baselectinga naye bw'okuba ekifaananyi n'essimu oselectinga colors n'oselectinga color. Kati ennaku zino balina Photoshop nti akahips basobola okwongerako n'akabina ne bakongerako mu kifaananyi. Kati ekyo ekifaananyi kiba ku social media nkulaga kyenjagala olabe si kyendi. Social media akabina ne hips bazinteekako wadde sigenze kubigula togenze kyovulaba omuntu asobola okusanga mwalaali nga nabeera disappointed. Agamba kiki kino kye nalaba waliwo nempulyamu waliwo lyakusanga naga ng'oli muto in person. Ogamba yeah. Ngamba yeah. Waliwo yangamba naye abakamera bageza nengamba kale ninzirayo nemulugunyako mungeza. Naye nti osobola olaba omuntu ali perfect ku social media naye nga tali. Tukuwa ku social media abantu bakuwa kye baagala olabe. Apo gye balaga nga nnumeko nga bw'ogikyusa side eno mbike bakulaga wano walungi naye ng'enemabega akaaba wali amaziga takubuulira kyayitamu akuleetera ky'oyagala otegeere nti bw'ali. Kati bw'onoogendera ku oyo gwakulaga nga si gwali gw'ogenda kutomera.
abantu bakeera ku makya n'abuuza ngenda kuteekayo kyolwayo ku social media n'anaaba ne yeekuba makeup n'ayambala olugoye olulungi n'alupangisa mu dduuka n'atuula mu kifo ng'ekifo sina makaage nga wooteeri ne yeerecordinga. Look at, oh my God, look at the background. Bannangerengera by'alina, laba akakooti ke si kake. Bapangisa n'engoye. Just to... Abantu bapangisa engoye. Bapangisa wiigi. Nga si ye. Bannangerengera wiigi gy'alina yonna ekoma eri mu kabina nga si ye. Amaduuka gapangisa engoye, abantu bapangisa amamotoka. Kale tufaaki. So ogenda sanga ng'omuntu byonna byakulaze si ye reality. Tekuliko kye na kimu. Kati gwe nodda eno ku pressure gye weetaddeko laba otandika okuba ng'osaasaanya ne ssente z'otalina kusaasaanya. Because you want to be like them. So oyagala okubeera nga bo, oyagala okubeera ng'otuukirire, togenda kutuukira mukwano. Ffenna Katonda yatukola nga twekomplimentinga nga bw'olaba professions ez'enjawulo. Nti ffenna tunaabeera abasawo ani anaasomesa, ffenna tunaabeera abasawo ani anaabazimbira, ffenna tunaabeera abasawo ani anaabeera plamba. Katoyinza kuba musawo n'ogamba yiikale singa ndi injiniya. Nedda. Injiniya akwetaaga nga naye bw'omwetaaga. Kati ffenna this diversity eraga bulungi bwa Mukama. Nzikirize nti ndi mumpi oli omulala agambe nga ndi muwanvu. Ye beauty. Yeah. Teri amanyi Katonda bw'afaanana because tutunuulire. Oba muwanvu oba mumpi oba munene. Era ffenna tusigalawo tuimagininga. I can only imagine. W'okomaawo. Oba ofaanana otya Mukama, laba kisaakye. Ate oba okyatenda kisaakye n'olaba Makula. Bw'oba okyagamba then n'osanga omulala n'ogamba Mukama ofaanana otya. Ekyo yakyesigaliza. Kati bw'ofaanana olina ekitundu kya Katonda ky'oli. You're him. Oli in his likeness. You're perfect. Bwe yatonda, bwe yamala bw'ati nga buli kimu kiri perfect. N'alyoka abiggyako omukono. Ng'alaba nti byonna birungi. He knew you before you were formed in your mother's womb. In other words, buli kye yali asobola okukyusa n'ayagala okukyusa yandikikyusiza nga tonnajja. Teyakikyusa why? Kati beera content. Matira nti yenze. Pressure esobola okujja, waliwo ebimu bye tuyitamuko. Naye nange waliwo ebiseera, waliwo omuntu yali nga mumanyi bumanya nangamba naye Suzani gulu kitoyina kabina ne mugamba kati nkoze ntya. Nanga ngenda kugulira obubina. Eddeeyo nangulira obubina. Nangamba kati yambala mutulaba akakutuka. Nenyambala. Nanga kati bwoba oyambala engoye ezikwata ne weziba za round, oteka mu kkono n'okola biki. Nakinteeka mu mutwe nti sinyumira bulijjo ngoye. Kati nga nina pressure eno nti bwe mba ndi n'omuntu toyina kunsembero gyategeera nyambadde ki? Akabina. Toyina kukwatako sikyawa na haaga. Omuntu wankwatako n'akawulira. Bambi. Kati nga nze zennyini sikyalina mirembe mu kintu kye bampadde. Nga naye ndabeera bwe nti omanyi okwambala akabina n'otambula n'olira n'omuntu bwakakwatako n'akawulira. Bwekaseeseetuka. Kyensinga kati okutya. ndalaba nga sirina mirembe ne mugamba omanyi naye sirina mirembe. Nanga naye oyina onnyuma ne mugamba nnyumiraani. Ekisooka sirina na boyfriend bye byasooka. Nanga kati anti okitegedde? Toyina na boyfriend. Kati yambala akabina. Ofune ne mugamba kati bwe mufuna kitegeeza azze ng'alowooza ndi bwentyo. Kati bwe nadda ewaka ne neeyambula. Olaba omusajja waafuna depression. Naye nze njagala mpola n'engenda n'enkitya njakkaguliza. Njagala nkaguleko nkambale ndabe bwe nfaanana. Njakkaguliza naye ewaka ke nagula ne nkamuwala wange. Ng'abuuza akabina bakambala kafaanana katya. Njagala kulaba nange kafaanana. Nkambale. Olwedda alina akabina ne hipsi n'akagattako naye ng'atambulanga. Nakamuwa simanyi gye yakateeka naye yennyini yabulwa emirembe ekisooka ng'atuuyana. Imagine oli mu chosen ozina oyambadde akabina material gye babikolamu eringa kagundi obuno bubayika bakola lwezo material zituuyanya. Kati ng'oli mu byozina kakusibye kakusaze kwegamba waliwo ekyo ekiseera omuntu asobola okikuleetamu mu mutwe. Era abantu abasinga ebiva ebweru bye bitulwaza. Omuntu nagamba nedda kati olaba olususulo nkalayo nedda
kikukwatako mu kizigo nze sina buzibu n'abantu ba kizigo oba owulira emirembe kikole naye bw'oba okikola kubanga oyagala ofaanane ekintu ekirala. Ani yagamba nti abafumbo abeeru bonna bafumbo? Ani yagamba nti obweru bwe bugenda okufumbiza? Era ni yagamba nti kubanga oli munene tojja fumbirwa abatono bameka nga basingo. Je bali ate bangi. Bwe bagamba nti bawanvu bameka bosanga basingo nga bawanvu nga goli mumpi. N'osanga omumpi nga mufumbo. Kati buli kintu Katonda alina omuntu we. So pressure eyo gye tweteekako mbu sirina kino, sirina kabina, sirina bbeere, sirina ki. Nagivaako nze ndi omuntu akeera enyamba olugoye lwange bwe njagala nengenda kukitundaga. Olwo nali ku kyaki ng'enkuba etonye nenzijjamu engatto nga tutambuzawo bigere wabweru ne tukiira ku ttooyo omuntu nangamba kati olaba mami oli mukyala musumba lwaki otambuza ebigere koza abantu baagala nyambala engatto nga siri comfortable. Balekeyo sisobola kuba na pressure nga siina mirembe kubanga banaagamba batya nga nze siri musanyufu kirala. Banaagamba batya kubanga sitemba kyoba okoze nga si siini siini awo si banaagamba batya Katonda anaagamba atya kirala. N'ekintu kyonna kyonna nga tekikosa wakati wone Katonda enkolagana ntekosebwa. Do you bagamba do you kati gwe kola ekikolera naye okwagala okubeera ng'otuukiridde oyagala abaana babeere nga batuukiridde oyagala obeere nga impressinga. Kati waliwo abantu abaagala okusanyusa abalala. Abantu abaagala okusanyusa abalala togamba banaagamba batya. Abaagala okusanyusa abalala be bagamba banaagamba batya. Be bakazi ng'olina okuba nti weetunda n'okwetunda omwana waasome ng'ali mu ssomero ly'otasobola. Bannange alina ossomeramu eyo essomero. Do you be you. Bino bye banaagamba batya si bibyo. Fa ku Mukama ky'anaagamba si bantu. Don't strive to be perfect. Be you. Oba olina ky'oyagala okukola ekyokwefaako kikole ng'okikolera ggwe si ku impressinga bantu. Kigenda kwonoonera obudde oleka okukola because buli lwogezaako okukola ebisanyusa abalala okolera bo teweekolera. So teri kibinga kumala budde ng'okolera abalala nga gwe teweekolera. Wano tukukkiriza okubeera selfish. Beera nga gwe okola ekikyo. So mu kwagala okubanga oyagala osanyusa abalala essaawa eyo gyawulira ng'omusanyufu. Ne true satisfaction teva mu kusanyusa abalala mu kubanga gwe otuukiriza ebibyo. Ojjo tulogambe waawo kino nakikoze ng'okirabako kikyo kyange. Bali tebagenda ssanyuka bajja kukusaba basigale nga bakusaba. N'ekirala ogenda bw'oba oyagala okusanyusa abalala togenda zimba nkolagana nnungi n'abantu eziri genuine sina nnungi. Enkolagana ze tunaagamba eziri true. Abantu nga bakwagala genuine kati bakwagala lwaki okola kibakolera. Naye bw'okola ekikyo ababo be bagenda okujja si boosanyusa. So kola ekyo ekikyo. Bw'ona oyagala osanyusa abantu ogenda lwala ojja kunoonya ssente ojja kubba ojja kwetunda nina okukola kino olwo keepinga standard eri gye wateekawo kubanga abantu banaagamba batya. Then oli mu rent akulemye naye olina abantu banaagamba batya nga nvudde mu nnyumba emitwalo 5 nzire mu 2 mu 10. Mbadde mu rooms 2 nzira ntya mu room emu. Abaana bange babadde mu ssomero bonna babadde kabojja mbajjayo ntya mbateeke wano. Ogenda kulwala depression egenda kujja. Olina standard gye wasetinga gy'otasobola. Oyinza okuba obadde ogisobola luli naye embeera ekkubye sente ne zigiraagiramuko. Kkiriza nti waliwo ekibaddewo. Bajjeeyo abaana bateeke mu ssomero ly'ogamba kanjira mbateeka wano wenna recoveringa nga mbateeka mu ssomero lyenjagala. N'ekikulu bali ku ssomero. Nange mbadde nina byenjagala okwetuusaako mbadde nnyambala kino naye embeera eriwo. Sikyasobola kugula lugoye. Sikyasobola genda mu meeting za mikolo kubanga buli meeting gy'ogenda mu basuubira contribution. Kati ebintu ebimu byejjeeko. Okwagala okusanyusa abalala si mu bubi. Kigenda kumenya. Babeerewo nga nawe wooli. Lwaki bo tebakola bikusanyusa? Nabo mbagambeko nange mukoleko ebisanyusa. Nabo bakoleko ebikusanyusa. Gwe buli ssaawa gw'olina okukola. Leero nange mukoleeko. Eyo relationship bwetyo ne love ne bwe bandibadde relationship ya mwami na mukyala. Emenya minzaani terina kwekubira side emu. Minzaani erina okubalansinga.
olaba nga gwe tebakweguyako buli ssaawa gweyeeguya gwayeeguya gwagula ebirabo gwagenda wano balwaza gwaliyo gwe bulwaza teri alabikako bagamba sorry bagamba it's okay kati oli mulwadde ogenda lwala it's not okay senti bw'okola ekintu osuubira okkikolera naye waliwo kye tugamba it's a mutual feeling nti kyowulira bakiwulira so it's okay not to be okay tokakambeera it's very okay not to be okay bw'oba ebizibu weebiri it's okay si gwe weka ebikulumbye tebirumbye gwe weka naye kati noonya ngenda biyitamu ntya kati ekyokubeera ng'oyagala okusanyusa abalala ng'oyagala buli kimu kituukirire toyagala kantu kalunako obeeko na kizibu kyonna kitegeeza olina low self esteem kyekitegeeza abalala be balina okukakasa nti osobola oba nti okoze buli oweewuliramu ekyo nti nina okusooka okubuuza tewekkiririzamu kino kivuddemu bulungi kitegeeza you can't take the lead wama kino kivuddemu bulungi lwaki teweekakasa anti olumu oba oyagala feedback mba njagala nkikuyigirize nti opinion y'omuntu temataringa mu kyokoze bw'oba bamaze okukikola opinion temataringa feedback ejja kujja yokka gwe kolayo ekibi olabe tebetaaga buuza bantu nakoze bubi ugendera bakama baffe okimanyi osobola okuba ku mpewo n'okola nga teri akunyega lw'okola ekibi omanya nti babadde bawulira bulijjo okola ensobi essimu ezijja so tewetaaga opinion nkoze ntya you've done it congratulate yourself olunaku luweddeko ng'oli mulamu ng'ofunye ekyokulya ne weebaka genda weebaka omugaye mukama neeyanziza kusaba ekisa kyekimu ekibadde olwayiro enkya kyekiba kyekimu bwe kiba kijja I'm proud of you bannange tuyige okuba nga twesiimako abalala tebagenda tusiima gambe nkakoze nkikoze ekyo mbadde simanyi nsobola okukikola waliwo ebintu bye nali manyi ntisobola bikola nensetinga nengamba naye njagala nkole kino na kino lwe natuukako hafuwe nemmanya waawo bulijjo kino nsobola okukikola nsobola okusetingawo task nengamba ngenda gikola nenjimaliriza nze nga ndi muntu atandika ekintu ekikoma wakati nenkwata ekirala katonda nenyamba nampa omuntu na organizing he organized me nanga mukwano idea nungi naye eri tewali nagimaliriza soko eryeggwe kisooka ekiggwe kisooka okiguse ng'oyagala kukola ebintu 20 nti oyinza okugulawo business noga ntandise okutunda omudaala kati guno gwa nnyaanya oba tonnaguweza na myezi 2 n'oggulawo n'ogwengoye n'oggulawo ne kino nga kino tekinnaba na kuzaala magoba n'okwatagana kati bwe nkolayo ekino ne ndaba nga kigguse it's an achievement clap for yourself neŋŋamba saali muntu bw'otyo waliwo abantu nga nawe okimanyi olunaku terwazibanga nga tovumye luzibye nga bakuprovokinze n'otavuma weesimbeko nti oli yansosonkereza you've become a better person kyewasabirira luli kye wali onoonya okirimu leero weebaze katonda nti olwaleero oli wano mu karakita mu bulamu mu mbeera zo nti luli baali bwe bagambako akatini nga weesungusula ng'otambula kati tokyatambula owuliriza bagamba okay this one will do this tewali patient kati oli lulinga omusajja bw'agambako mwabika tokyayabika naye omukazi bwe yagambangako ng'osula nayo todda olinga mwana muto throwing tantrums n'osiita kati togenda nze omukazi bwakola bwa nti sidda mu maka go nga ŋŋenda anedde okyali bebbi kati okuze bless the lord nti okuze nga mukama kati ndi mukazi anno olinaku ogambye bless the lord kwegamba buli wetwesima we are blessing the lord yes gambe wow okay gambe god we've made it because muli babiri gambe we've made it tutuuse wano jeni tugimazeeko olunaku mukama tulumazeeko nze naawe weebale you a team gwe naye he's your partner mu buli kimu bakulumbye embeera weeri omugaye mukama tukiyita mu kikya kino nga nze siinayo plan any plan olina okugumira mu mukama nze waliwo bannange nina bye mpisemu bulamu ng'era ndaba siina biyitamu sinza alina obiyitamu ng'ekibuzo kiri nti ani gweyagala biyitemu nga ndowooza ndi muto biyitamu ye ku maaso ga katonda alaba ye gwalina obiyitamu ate waali akuyambeko kati ng'ekyange kirina kyuka mindset yange erina ekyuka ne mugamba mukama what next
kati kino kizze kole tutya singa kidde enkya bwekiti nkole ntya singa n'enkya wagolokayo ewan kisakye n'agamba Makula oli mulogo Mukama tukoze tutya ng'agamba calm down I'm the avenger of my people nga ndi muntu wewagamba gwe alwanirira ababo kati Mukama golokoka. I think there are times Katonda wabeereyo n'agamba nze nalowenseka these are very small things walole nage no buntu butono nnyo naye nga tetuwulira anti tetumulaba physical lumu yingira mu prayer room nina kye nali njagala ennyo nga nkisabira kati nayingira mu prayer room bwe nendoze nga kati Mukama mbadde njagala kino nakino namala nenseka nzeka nenfuluma prayer room nze zennyini neebuulira ansa ye nga bye mbadde ngenza okusaba mazima si byakusaba eddayo tereze byokoze natukayo nenseka nga amaze okugamba nenseka busesi nentambula nenzirayo nenkola bye mbadde nina okukola like gwe yeesongosudde Katonda talina walina kukwata mwami womutereeza talina kyakoze gwe ali mukusolinga tantrums olinga kaana kato nenesekerera nentambula nenzira nga hai hani nangamba hai mbadde ndowooza batukola ekiro nakyo kale ng'ogwesalidde kati tulina okuba nga Katonda tukkiriza nga bwe tusaba our father. Ekigambo our father kitegeeza olina relationship naye. Talk to him nga bw'onoyogera ne taata wali mu nju. You're not a stranger. Mugambe Mukama sente zibuze. Mugambe taata abaana be wampa batuuse okudda ku ssomero nkoze ntya. Mabanja ganzita. Nkole ki? What next? Mbulira kati nze sina plani, olinayo plani yonna. Let me know. Eyo Saala agenda misenge weebake agamba be still and know that I am God. Be still. Tebagambye nti no togenda ku mulimu kukola. Nedda okweraliikira kwonna kujjeewo kati ndeka neerage. Mu mbeera alina okweraga nti ye Katonda. Bw'onokkakkana ojja kumanya nti ye Mukama. Ajja kujja, ajja kweraga. Ekyo kyo nakiyingira mu mutwe n'enkikiriza oba kitwala ki Katonda oba yeetaga kujjawo muntu otuulewo ajja mujjawo. Either amujjawo mu position oba amujja mu nsi mu bulamu for you to be established. Katonda afa agaba obulamu atatta. Teri mulabe wa Dawudi yasigala nga mulamu okujjako we yasembayo n'alaamira Sulemaani. Ye yabeekubiranga. So atta. Omulungu okimanyi. Malayika yakuba Kerode oluyi n'avaamu envunyu. Atta. Yatta ba first bonds mu nnyumba ya Farao mu Misiri. Atta. Dawudi yasaba Saala. Olwo Zabbuli z'osoma ng'ogamba naye Dawudi obeera otya omwana wa Katonda n'oyagaliza omuntu okufa n'otakoma okwo n'oyagaliza omulabe waafe n'abaana be babungeete nga bali awo n'abamubanja bamukwate bamusibe. Esala ya mulokole si ya mulokole. Dawudi yalina kitaawe ng'aloopanga omwana omuto nga bono jadadi oli ankubye onankubye. Omwana bw'aba ne taata aloopa buloopi talwana. Loopa. So kati embeera ya depression kitege abantu abasinga baba tokyalina ssuubi. Omuntu ali hopeless Katonda ye yajja ddi tuddiza essuubi. Be still kitegeeza ebizibu weebiri. But stay focused on him. Omugabe Mukama eno embeera weeri. Toyina buyinza ku miyaga, togenda gujjawo. Waliwo ebintu ebimu nga ne bijja toyina maanyi. Kubanga amaanyi w'otandikidde okulaba nti tolina ze ssente. So what next? Ensi n'okujjula kwayo bya Mukama n'abantu abagirimu bonna abafuga. Okay. Kati Mukama tolina yeyo muntu gw'osobola kumpeereza. N'oyogera naye nandetera ku ssente nga ndi bubi. Engenda n'ogenda n'okola ebibyo oba oli awo ku mulimu. Kisa ky'ogamba kwatayo omutwalo. Omutwalo guguno guzze. Kati ekizo kiri nti ojjukira nti wamugambye era orecognizinga nti yakuwadde. The mutwalo so, isiya. Depression yene eriwo kasitogeza n'obeera hopeless. Nti tokyalina ssuubi. Oli frustrated ebintu bikususseeko. Beera nga Dawudi. Amaaso go gatunuza eri Mukama. Omugabe Mukama sibisobola. Sibiyinza biri too much. Bino binsusseeko.
ate kye tulina omumanya nti abantu we bakoma okutegeera Katonda awo watandika okweragira kasita ebintu byonna olaba ng'obisobola Katonda tomwetaagawaawo akuyamba buyambi kikola teyeragira mu kyosobola woba olaba okisobola ng'atuuza nniya ng'agamba awo yakuwa amagezi waliwo ebintu bye yatuwa amagezi tusolvinga ebintu ebimu gamba that one do ekyo kisobola mwana wange shasha genda ekyo kikole kyo tonneetaaga n'obaawo ekimu nga olina consultinga ye n'omugamba bannumbye n'olutalo lwa mwoyo mizimu mukama nnumbe you need gye bayita spiritual war ebyokulwanyisa byonna biba spiritual toyinaako n'ekyo mukama yabikuwa kati waliwo embeera nga otuusa ogamba ono kansa abasawo bagambye mu wiikisi 2 ŋŋenda gaye mukama tandikira we bakoma otutegeera gwe wootandikira kubanga ana onoomwogerako otyawo nti awonya nga towonye abantu baagala okutegeera Katonda waffe kisa kye bino bye tugamba he is a miracle working God n'obiyimba byonna ankoledde ebirungi nayimba nga batunula abantu baga mulabe nno akoledde ebirungi lengera akagoye k'oyambadde lengera akagoye birungi ki Katonda kyoyo olwo bamusoomooza banna Katonda waffe w'amaanyi bonna obuyimba obimanaga nojja n'obulungi nobagamba bannange mukama akola bw'ati mukama asasula amabanja ngagamba go gakutta kati naye akimanyi alina abantu b'okukakasa kyobola agamba akola for his glory nti alina abantu b'alina okukakasa nti Katonda kati siggwe atukolera okulaga Yesu yakola ebyamagero abalala balokoke tekyalina kubamu abo omusajja ow'ekikulukuto yalwako ng'alina kuwonera mu biseera bya Kristo amaanyi ge goolesebwa eri ensi bantu bategeere nti awonya nti azuukiza abafu nti akola ki kati papa si alina otutuukira ye ajja kukituukiriza you need to be still kitutawaanya ffenna tuli bantu naye wezzeemu amaanyi buli ssawa bw'owulira ng'embeera ekutawaanya gamba mukama ntaasa nkiyitemu Dawudi yagamba as I walk through the valley of the shadow of death I shall fear no evil kati valley gy'olimu eya ssente waliwo eya heartbreak eyo bannange depression kisa kyeri awo weekyawa appetite egenda tolina maanyi galya tokyalowooza bw'oba olowooza ofuna obuzimu kulowooza ne ku mirimu tosobola gikola abantu toyagala kubeera na muntu yenna ekyo ekiraga signs of depression okyawa buli kimu osobola ovuma bw'otalina vuma nga kyekize bakiyita heartbreak kitegeeza obadde olina kyosuubira mu muntu n'atakikola ne kiva mu disappointment kati disappointment gwe n'ogisussa kubanga obwongo bwaffe buzimba tukuba ebifaananyi ne tuzimba buli kimu ne tutandika okuimagininga heartbreak esobola okuva katutandike mu baami n'abakyala si kyangu omuntu yenna ali mu mukwano manyi ogamba saagala buulirira bali mu mukwano naye ate oluusi nga tolina kyakukola omuntu bw'oyingira relationship projecting relationship yo n'ogamba kati myaka 3 tujja kuba tufumbiriganiddwa ebintu tujja kuba tuli bwe tuti tujja kuba tuli bwe kiti byonna bambi gw'obiraba no visualizing bonna obulabyo obufaananyi obukubye kati oyingiddeyo wenna n'omutima gwo ate era nga kiri okke tosobola kwagala muntu kitundu tekiriyo tosobola controllinga mutima gwo nti kamwagaleko kano sigenda mwagala then you're not a lover kati n'omwagala kati ekizibu ye muntu oli oba awulira ky'owulira kyekizibu kya relationship eyo y'omwami n'omukyala bw'aba tawulira ky'owulira kyangu okumenya omutima kubanga okisuubira oyingira relationship ng'osuubira bufumbo n'akuleka kati ekyo ekikyasinga oluma abantu ekireeta depression ng'oggyeko obudde bwe twamala n'abantu abantu abo twabamanyisa bannaffe
tutya okuddayo bagamba nti tetukyali nabo. Ekyo kiruma. Muganda wange, maama wange, mikwano gyange, biki byonna ndi muntu, oyinza okuba oli muntu bambi wampisa, tosobola kugenda ng'obalagalaga ba boyfriend, toli mwenzi, toli malaaya. Kati laba w'omubalaga enkeera n'agenda. Ebibuuzo bigenda kudda. Bananga, how is your boyfriend? Kibeere waasi ng'akulekedde olubuto n'omwana. Nti kati omwana naye aleeta ebibuuzo, abantu babuuza, omwana waali, reality yeeyo. Kati omwana atandika okujjukiza omusajja byonna bye yakkola. Kati heartbreak, bano abasooka boyfriend girlfriend betwagala okusooka okwogera naabo. Bw'oba tonnayingira relationship yonna, tukusaba otuule n'omuntu oyo omanye kyalowooza nti okay, onjagala, what next, future yaffe eri ki, nti njagala kuwasa naye njagala tubeerewo ebbanga bwe riti nga bwe tunoonya ssente, kale sinsi oyagala kumpasa ze intention zo tugende wabasumba baffe. Bw'agamba lindako naawe lindako okumuvinga in, teweewa togenda wenna, kubanga asobola okuba nga ebyo abyogedde kulimba nga ayagala kutwala butwazi. Abawala ekisinga otuluma kwe kutumanya. Bibiri kale okumanya omuntu we bwereere bwe. Kiruma nnyo nti weeyambulidde omuntu n'akumanya buli lw'omulaba oba ogamba mmanyi. Simanyi abalenzi kibaluma. Kati ebyo byonna biruma. N'ekirala tulina obuvunaanyizibwa bwe tutuukiriza nga tulina abalenzi obw'omukyala wadde okyali boyfriend wange. Nenjoza, nenkufumbira, nenkola ki, nenkubeerawo, nenkuwa ne ku ssente zange nengenda mu ddwaliro olwadde olwaziiza ne mbayita bamulamu, ko si bamulamu. Ebyo byonna n'ennyambala ekitiibwa ky'omukyalawo nga siri. Kati bwakulekawo, ebyo byonna biruma. Bingi biruma. Kati ogenda kwetaasanga ebimu tobikola. Tekikkakatako okukola mirimu gye. Tekikkakatako kwegatta naye. Kubanga obuvunaanyizibwa bwa mukyala we. Bayibuli weeba egamba abantu okubanga babeera babiri, eyogera ku mukazi naki na musajja, mwami na mukyala beebo. Bw'oba tonnatuuka okyayina right egaana. Weetaaseeko ebintu ebimu. Naye bw'oba ate nga already okirimu, kisuubire. Weetaase nga okisuubira. Singa ndekawo nkola ntya? Kati awo tetuli ku bafumbo, tuli ku boyfriend na girlfriend. Nti osobola okuba nga golooza relationship ye nga akyakusoma, naye asoma yeebaka naawe. Wali abantu bagamba ntegeera nti omukyala nga siri naye gye bali. Kati bw'okkiriza njagala okitandiko kiteeka mu 20 singa akeera n'aŋŋamba siri mukyala we, n'agamba ngenda kuwasa. Wali abantu aba walking out ku final day. Nali nkirabyeko mukwano. Mukama. Final day. Nkirabyeko waliwo omwana mukwano gwange nnyo. Era ekyatugatta yali mbeera. Tusisinkana. Ng'agenda kwewa butwa. Ng'abadde emikolo gye okwanjula kwa weekend eddako ng'ali mu wiiki eno. Byonna ezo groups zetukola ez'okwanjula wiiki weeba ebuzaayo emu kitegeeza byonna wabigula veni byonna akabe baani wabasasula. Omusajja n'agenda mu group y'okwanjula. N'abagamba relationship tekyaliwo. Nga tagambye nawe no munne. Teyamugamba. N'agenda mu group zonna n'akubira ne basitabe n'agamba sigenda muwasa nabisazizzaamu nga tamanyi. Bamukubira n'amugamba oli bulungi. Nti ndi bulungi, oluddawa, ndi ku mulimu. Olyokke n'omwami wo, nti ate lwaki? Kebera mu group. Abantu abamu nabo batemu. Kati, babantu abamu beetaaga firing squad. Batemu bennyini abo. Because how do you do that? Omuntu tomugambye ogenda ogamba ensi yonna nga ye tomugambye. Tuyinza ogamba bano nti weegendereze weeteke naye waliyo omuntu ng'omuntu ku lunaku olusembayo. Oba ng'essubi amaze odditeekawo kyobola ne mu Uganda amateeka weegali. Omuntu bwa walking out bw'ati bamusiba akuliyirira. Naye bw'otuuka mu mbeera eyo kyensooka okusaba kakkana n'amaziga go. Nkimanyi omutima guba gukuluma. Noonya awantu w'olaga ng'osobola obeera wekooka abega ggwe kaaba kubanga ekyo kyo kiruma.
kubirayo omuntu ogwo gw'osobola obeera naye, kubanga omuntu owookubiri ono kyakuyambako obuteekola kintu osobola okyekola. Togamba nze sisobola kwetta, tokiyitangamu. Bw'ogeza n'onoonya ekifo ne weekweka ng'oli wekka mu nju, obwamba obulaba nga busobola okwanguyiza okuvaawo. Amasannyalaze gasobola okwanguyiza, osobola obubuuka okuva waggulu. Kubirayo omuntu gw'oweesiga. Omugamba omusajja andeseewo nkwegayidde jangu. Omuntu oyo owookubiri ye muntu gw'osobola okweyabiza n'oyogera. Buli lw'oyogera olina ennaku emu gy'ojjawo. Wadde kiri tokijjawo kikyakuluma, naye ebirowoozo by'okuba nti netta kizibu okujja nga waliwo n'ayogera naawe. Era omuntu yenna bw'ozuula nti omuntu ono baalina kye bamukoze bwe kiti ne bwe kiti, engeri gy'osobola omugamba muyite ewuwo, mugamba oli luddawa nti ndi wano kanzije. Mujjeeyo. Safety ye ng'alina omuntu owookubiri y'engeri gye tuyamba abantu abo. Naye omuntu oyo asobola okwetta, kisobokera ddala. Mujjeeyo obeere naye as a friend. Ne bw'aba si mukwano gwo, kola olunaku mutandike. Beererawo omuntu wadde tomumanyi, naye kasita omuntu ageza n'akugamba kitegeeza akwesiga. Twasinkana n'omuwala olunaku lwennyini nga talina ziga n'eryo, kati nze kyekyantiisa. Ng'ayogera ali kamu. Ne mmanyi ono agenda kutta kati muntu, si ye. Eno calmness gy'alina, obusungu bw'alina munda kati tebuli ku ye, kati buli eri bali amubitrayinze. Yankoze kino na kino na kino, ne mugamba oke simulabako e Kampala. Oddayo waka nti ngenda waka. Oliyo naani? Omwana ali kusomero konze. Osobola obutadde wasibyeyo nti ye lwaki? Ne mugamba tugenda babiri, tuula mu motoka. Nali simumanyi yadde. Nakwera kubiza omwana ne mugamba nina omuntu bati ne bwati, mutwala waka, ngenda naye biki bwe biti ne bwe biti. N'agamba mulyokke nti ye. Yamusanga waka ne tulya, ne mugamba kati ogenda kumpaamu obudde. Na making sure waasuze. Talina wayinza kwetugira, tewali kambe, tewali ki, talina. Wafuuka mbega. Kye namusaba namugamba ekintu kimu. Ne mugamba olaba bye bakoze. Tugenda plotting abo babiri, tulabe omwami oyo kye tumukola. Nangamba really, ne mugamba yes. Naye ploti yaffe tulina gikeera ku makya nga ffembi tuli soba. Njagala weebake. Kati njagala ombale nga best friend wo. Tugenda keera babiri. Njagala ombuli ekyoyagala tumukole. Nangamba simwagalanga mulamu kyekituufu, simwagalanga mulamu konze ekyo kyangu. Katulina kikeerera kubanga obudde buzibye. Nangamba kale. Ne mmanyi ekirungi asuze, ali confident tugenda kutta omuntu ku makya. Yesu, even tetulina gwe twatta. Naye nga njagala mbwe satisfaction. Tugenda kumutta. Even bannayo no disclaimer, tebatta muntu kyakomaawo. Tetulina gwe twatta, essaawa zino tuli happy. Tuli happy mbulamu. Akatalekeka. Ku makya nga bwokera ng'olina by'ogenda okukola ku mirimu gyo, nkusaba ofuneyo ka diary, akatabo, nga buli lunaku olinayo spiritual goal. Goal yo ng'ekwatagana ku muntu ow'omwoyo. Omuntu ow'omwoyo oyinza okugamba buli lunaku nja somayo ennyiriri 2, kyo kimu. Buli lunaku nina okukolayo ekikolwa, oyinza okugamba nja soma ennyiriri 2, kati ekyo kyo kikireke kikyo. Kati njagala okoleyo ekikolwa nga buli lunaku olina kyokolayo ekigasa omulala. Ogamba olwaleero ngenda kusimayiringira abantu. Nakyo. Because omanyi lwaki Yesu yagamba bw'oyambaza oba oyambaza ye. Abantu abamu smile yo yeewonya omulala. Hi, Kisachi, how are you? Oli naakusekera no feeling better. Noga ndi fine. Wasiri fine bichi ogenda olaba otandikiddawo okwogera. Oli funayo any act of kindness gy'ogamba nti olwaleero goali yange weesomayo scripture emu kati ekyokubiri bana ebintu bibiri buli lunaku. Bw'obituukiriza ng'obiwandiikawo ng'ogamba kino nakikoze kino saakikoze. Gamba olwaleero ngenda kuwayo omuntu nusu 2,000. Olwaleero gendako ku social media kuzzaamu abantu 2 amaanyi. Kati gwe noonya gwe bavuma.
gwe bavumye ennyindo omugambe no you're beautiful, you're wonderfully made, I love you. Olaba comments ziba 10 ezikuvuma n'osanga emu egamba I love you notereera nonga kale biri tebinjagala wamma kasitona njagala kati funayo kakatabo nga nange mwendi nga buli lunaku olina kyokolera abalala n'okwesomera n'ekirala kati ekya bayibuli kiyamba ggwe buli lunaku okuleyo obanga agamba nti eringa training tulina kunfunayo ka training ofunayo ko ka scripture n'ogamba njizeeyo kano mukama njigirizaayo kano njizeeyo kano mu bayibuli katonda nange njizeeyo kano kijja kuyamba okubeera mu bulamu ng'oli musanyufu waliwo contentment ejja ngoze mu buliri bonoga I did something nange ngenda kakubanja ku Monday nange mmanja nawe tugenda kwebanja tugenda kwebanja kiwedde musibe bulungi mwera